Amangu Mayuga ya meetings abaana ba Daniela mukwano bagamba nti ekintu nga tekinnaba kutuukako owulirizanga abantu abalala bekituuseeko testimonies zaabwe. Oyo Mayuga tebamusembereza mwana yaliisa omwana wange emmere y'embwa. Tunulira feesi y'omwana wo and read his body language. Mayuga mulekere musajja oyo evil step mother mulekere musajja naye omwana wo mumujjeeko nga bukyali, otherwise olabora ndabo. Yes, oyo nno yasenga asidi era nga olugambo olutambula lugamba nti Juliet Zawed yali muninkini wa Jose Chameleone era mbu omukwano gukyagenda mu maaso. So oluvannyuma lwa Chameleone okuba nga atuuka mu USA yasisinkanyeko mutabani we Alpha Mayanja, naye kye twategeddeko mbu Abba ye we yagezezaako okugamba nti reaching out to daddy we yaganye n'agamba ye taagala mulabako. So oba bituufu oba nedda gega amawulire agatambula. Naye ono alabudde Daniela mbu omukyalo ono teyeesigika okuba nga omuwa omwana wo. Nze naawe nga tweyongerayo era ku nsonga za Juliet Zawede, omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior yavuddeyo n'amulangira amaalo n'okwagala obutaala. Mbu bino bye bigenda okumuleetera ebizibu. Zawede amawulire gali kusuula ewabi. Omulwadde tomanyi na bimuluma, omwesibyeko, yuyo omuwala banyiza mu Amerika. Naye Zawede biruma omulwadde bye kitubimanyi. Ne kwagala mawulire kubeera nti bakwogerako. Kale Juli wakola bulungi, webale kuyamba anti bye mwagala kuba wano. Zawede wayambye nnyo bambi. Bakuwa omudaali ku Independence Day. Nayo yamba bayina. Nesenga asidi muyambe. Nenaku muyambe. Nze Juli oliyamba senga asidi nja kugirako enkofiira. So bwe bitowe byali knows I should be living. Kanve wano. Ndowooza byebyo ate ye omukulu Bajo Events munnange teyaholdinze back n'aba nga ate addiŋŋana ekigambo omwana kyeyagamba mbizi era agambye nti Abba Makasi ye mbizi ewedde emirimu. Me busy. Hey, no, me busy. You busy. I've said you busy. I've repeated it, you busy. You busy. Because we are here, we have different, this Ugandans, most especially idlers, they have time to spend on such nonsense. Someone, a kid, they see him falling down, killing the father's brand. After he's increasing the big bridge or the big gap between the mother and the father. Do you think the father and mother can unite again? After that scuffle? Do you think Chameleone's mother can love the son? Can he love the mother-in-law? Do you think no, a mature people, I expect these social media in-laws because I understood that they are single mothers who have a lot of problems. They are stressed. They have to, whoever you see on social media supporting that idiot, mean he's a single mother, he's an idol, he has nothing to do. But me as a Muganda, I'm called Mukasa. I can't sit here watching my culture when it's being destroyed and my religion. The religion I grew up. I'm a Protestant. I'm a Catholic by nature. My father was a Catholic. But me, I like more these Protestants. So what are you, a Catholic or a Protestant? I'm a Protestant. I'm a born again. I'm a Seventh Adventist. I'm a Catholic. But more at my heart, I like Seventh Day music. I go to church in the Protestants. When I go to Pastor Thomas, I can go and worship. My religion, from biblically, the Bible says, respect your mother and father, so that your days are not numbered on the earth. So mukulu
Bajo event ndowooza owulira olufuutifuuti ayogedde olw'ebitege naye ng'ayagala kakasa omukulu Abamakasi Mayanja nti munnange ekyenjogerako nkitegeera naye nga byonna bigenda mu maaso. Ate nalabye omwana mulenzi Tamale Mirundi Junior yavuddeyo neyeweerera Bumalu Kiseka n'amugamba nti gwe wa celebrate nga wanene okufa kwa taata wange kati bukeeredde olunaku lw'olizinnya eggere wanene mu ggwanga Uganda nti wogenda okutegeera. Nze mwana gwe nakutereka Bumalu Kiseka naye kw'olirinnya wano taata wange we yafa wa celebrate nga n'okola party. Hey! Wadda ku live mwana gwe nga taata wange afudde n'ozina amazina Bumalu Kiseka nkulinze lw'olitonnya entebe bw'olitegeera nti gye yalaga tebagaba visa baana mmwe mwefudde ebitagasa. You have brought pain to people. Nze nnyoko gwe nkwatibwa ennaku kwolwo tuliraba tulyesuutinga bavubuka mmwe mumanyidde abantu. But what comes right comes right. Oba ebyeyo bibatuddemu butuuzi sifa ababa waŋŋangusa buli kisinga owulira ekyeyo kikutamye linnyennyonnyodde tutandika kutubulira UK tubonaabona ani yakutwalayo maama ne Sudaani babonaabona Virginia ekyeyo tokimanyi oba ekibulaasi kikulinnye ku mutwe get the next ticket come back home teri yakutumayo ne sente temuyina abasama mwenna muli wano temuyina sente wiiki emu nga mudduka muli mu 4 points musula abaana mu luumu basama kya basula abaana ono asuze mu kapeti oli ali mu firiji ono asuze mu bubiira bwa munne oli wansi w'ekitanda really mbwe ffe tusula ku 4 point luumu mugisulamu bana lwaki mudde ewammwe bamama bammwe gye bali ne mwebaka eyo ne mudda ku 4 points musulamu abantu bana mu luumu notuka mu luumu nga yonna ewunya engatto bawunya stocks mbu basama nga byebyo naye nga yejjukira ye Bumalu Kiseka aba NUP diaspora chapter bamugoba mbu yaliya ekyekigambo kyebakozesa era yalabiddwako omusajja watu ng'alajjana abaaye binagwa bitya naye nga Jozi twalaba omukulu coordinator wakunga omukulu Fred Nyanzi yavaayo n'advisinga nti bannange musiizinge fire ekintu nga mukyasiza nnyo timuleke ebintu bino tubikwate mpola atwaleka Bumalu Kiseka. Amazima mugamanyi bantu mmwe amazima muge mulwanagana nabwo bantu mmwe ebyo bye musuubiza okunzita simanyi mujja kunsanga nja kutta waliwo eyagambye nkimanyi opurosesinga ku kugenda Canada naye tugenda biyimiriza tojja gendayo tojja genda ng'abyogera liida mukulembeze lwaki kubanga njogera amazima kubanga amazima gamuluma omukulu n'agejja amatama n'akulaga nti yakulaga mugagga naye nga amatama lwaki waliwo w'olinnya we bafunira kyova olaba Museveni bw'oba oyogera ku nguzi atabuka tayagala okwate ku nguzi enguzi yeyimirizaawo gavumenti ye kati ne bana abakulu buli w'oyogera ku bunafu obuli mu chapters oba mu leadership za diaspora buli w'obwogerako batabuka lwaki ogenda zuukusa we baliira otta bizinensi yaabwe ekibasasuza kubeera domanti kyekibasasuza akasente kayingira bo kye bakola bafunayo be balimba bantu 456 kyova olaba bannayuganda mbagamba omukulembeze mu mwewulirire ng'ayogera mwenoonyeze ogende weewulirire ebigambo bye tebakulimba nti waliyo byayogerera eyo mu nkukutu nga tabyogedde ku media. Yes, omukulembeze oli tajja n'akuleetera bwino yenna ow'ekisiru nti pulezidenti agambye bw'ati tobakulimba nti waliyo byayogerera mu nkukutu
byayagala omanye buli kyayagala omanye akikuteera mu media oyo yabavu komanda 001 eva communicatinga naffe eva tugamba buli kaseera ayogerako naffe n'atugamba wano temugendawo wano temugendawo muyimirire wano bano muba questioning eva tugamba tuquestioninga abakulembeze kati mwe bazaake mwe banamboze bamuwanga kivumbi muganda wange ebibuuzo bijja mukole bye mukola naye ebibuuzo bijja nina gwe nali nvumye nze sivuma ate munanneekwasa kubavuma naye era ebibuuzo bye mbabuuza mubirabanga bivumo basabirira senga atuvumyemu ekisi atuvumyemu buvumi n'atatubuuza bibuuzo ebyo leka mbabuulire babeereyo ne basaba ne bagasenga atuvumye buvumi n'atatubuuza bibuuzo ebyo ebibuuzo bivuma nnyo n'okusinga bw'olowooza bivuma nnyo babitwala nga bivumo nnyo bagasenga kale kituwemudde buwemuzi okusinziira ku Malucheka agamba nti abantu bano be bakola ebitasaana ate tebaagala babagambeko awo bagambako obeera mubi kyeva olaba nti bamuteekako akazito okukakkana nga bamuwadde ekibaluwa ekiraga nti bamugobye mu kibiina kya NUP mu diaspora. Byonna nga bigenda mu maaso, Abba Makasi Mayanja afune abantu abavuddeyo kubanga ate bamuwolereza n'okulaga nti omwana ono yandibanga just akola content we naye n'amanya weakness yaffe n'amanya nti wano nyina bakwatawe bati nina okwogera kino ate nemala nenkola kino okuleka content we nga trendinga mbu ebiseera ebisinga njagala nnyo olaba ekintu ekirungi newantu buli omu waabayinza okuba nga oluusi alabyewo kibi. Bwe natunuulidde nabadde neewaza okwogera ku bintu bya Abba Makasi wano we yazze n'aleetaliyeetinga ku bantu naye nekyo kye natunuuliddemu ekyenjawulo. Abba Makasi yakoze production ng'abantu bangi ffe abali mu content creation kaseera kano production kiko ekyo tetuzikolanga tukyatwala bintu mu ngeri ya kusaaga. Najja bulungi n'amanya nti ye wagenda okubeera we wano alina sawundi we mulungi wano wagenda otemera zikiripu ze asooka kuzannya n'akuwa ebibyo n'akola ki production ennungi eri live lewete we yandikoze eki bwe yandibadde kisingako ku kino kye tukola ekiri plain nti ojja n'ogamba gundi yayogedde bw'ati gundi yakoze bw'ati gundi yakoze bw'ati ng'ate tolina kyolagawo nga evidence kwokola kikwobakingira naye yo bwedda aplayinga n'aliactinga ku muntu omu ku omu singa yabadde ayogera bwogezi ku muntu omu ku omu byandikoze sensi naye nga si nnyo naye wano kati oli atemamu buli omu atemamu akakoze eki akaba kamutuuse consciousness eyo gye yakozesezza okuba nga asobola okuba nga ategeka production eyo si ya muntu wa bulijjo ya muntu ayagala okubeera podcaster ali serious era osobola n'okwesanga kaseera kano kyali mukaabira ebanga crave oherepa omuntu okumugayidinga okuba nga akola ekintu ekituufu kati nze nja kuleka byonna ebikyamu ebyakibaddemu abalaba byogere ku kituufu ekyakibaddemu. Abba's production is promising ate ng'ali mu kwogera luzungu kitegeeza asobola okubeera podcast owakabi ng'ate asukka n'amawanga. Kino ekyokugamba nti atayogera ku family issues na bitira bikina mu mawulire nange nsobola okujja nenjogera ku family issues zange ne zitatambula nga zize bwe zatambudde. Lwaki? Oli mutabani wa Joseph Mayanja ava mu Mayanja family emu ku family ezisinga okubeera ez'amaanyi mu ndongo yaki mu ndongo ya Uganda kati ayine omuti kwajja amasannyalaze okuba nga ayogera ku bino era omuti ogwo gwe gumu gusobola okumuyamba okuba nga adominatinga mu kitundu kyaffe kino ekya East Africa okubeera nga podcast ate ng'ayogera luzungu ng'asobola okuba nga tumugasse ku bantu ab'enjawulo abasobola okutegeera ebyewaffe waka nga bannayuganda naye nga bakozesa olulimi oluzungu. Mu ekyo nja kusaba abamuli okumpi bamugayidinge akiggyemu ekirungi akikolere ddala kikole ki kitambule. Tujja kukolayo vidiyo endala enaayogera ku birala byonna ebinaaba biruki naye kati kaseera kano osazeewo ku focus on the positive. Podcasting biki business y'amaanyi kati ate kati omwaka ogujja tugenda kubeera ne social media live sales nga nazo z'amaanyi kitegeeza omuntu ng'oyo oyinza obuteetaaga munoonyeza mulimu singa omutegeka in that direction being nti alina n'amaanyi olwedde kwasika tatandikidde butandise ku ground zero. Nze kye ndowooza ndowooza mubiwulidde ate ye omwana muwala owa Ebonize omwana muwala ono abasinga obungi tumanyi nga Ketra mukyala Captain Ricky
yes abawagizi ba Ebonies wobanga obadde ofollowinga Ebonies obanga obadde nnyo muwagizi wa Ebonies omwana muwala ono omutegeera nga Ketra mukyala Captain Ricky mwala anyirira bulungi alabika bulungi era nga mu butuufu pati yagizanya bulungi naye bambi si musanyufu. Ketra si musanyufu ye mulugunya n'agamba nti abantu ba Ebonies bamukubye nnyo ekikono. Mbo bamukubye ekikono era nti buli awaadi gye bagaba ye lwaki yeetafuna ate nga muzannyi mulungi so ndowooza atuuse watuuse n'agamba enough is enough era atuuse watuuse n'agamba nti ndowooza neezuule eri nnyinza okuba gye ndi naye nga tebanjagalayo nti ke kaseera obudde bwange mbuwe nnyo mirimu gyange yalina izitiketra bagita batya alina gundi ya keeki agambye ndowooza ndeme nnyo okufokasinga eri gye batanjagala era mufact atuuse n'okulangirira nti essaawa eno ye waali omuntu yenna ng'olina pulojekiti osobola omuwa nti ali willing okuba ng'agikola bibino bange kino nkyogera nkijja ku ntobo ya mutima gwange myaka 2 gye maze mu Ebonies nga nsavinga ng'ate era ndi musanyufu mu kyenkola naye nange neebuuza ebibuuzo nga si bya busungu naye nga neebuuza ddala ne kiba ne sibaako nga neebuuza ensonga lwaki ensonga nabuliddwa mpa ansa kuba ne mukama wange Dr. Bosa lwe namugamba nti muneesinga abantu bakobooza Ketra lwaki teyabaddemu oba wa nsonga ki nga naye agamba muganda wange nembuuza nkosaamu singa abantu bakubooza mu awaadi ze wafunye ddala Ketra yadde tadiservinga awaadi ku myaka 2 gy'asaavinze tadiservinga wadde obaddamu ki ngagamba chala Bukenya kagane mmanya nti teri agenda kumpa ansa laba mukama wange tampadde ansa kati ate olwo ngene mbuze promoter eyabagize ku Serena nga tekisoboka naye nga bandaze wengwa omanyi lujja osobola okwetwala guno omanya nti gwe favorite daughter naye nga ate maama oba taata alaba mwana we yooli wali so kati njogera amazima kuba bangi bantuukiridde bisambi bitereka yambuuza yangambye oba njogerako njogeraako bisambi bitereka yangambye Ketra myaka 2 nga nze nzija kulaba gwe n'obanga kino na kino na kino so bandaze bambi wengwa nategeddewo era nze ndi free okola project yonna out of Ebonies ndi free okola any project out of Ebonies reach out for me nze kenyini nze gw'oboonoonya nze nkubuulire ndi free koyogedde kagazi yes oli waddembe kati okukola ebintu ewalala yonna anti luli mbadde nga bw'onoogamba nedda okitegeera naye kukiriwo lujja kukiriwo gw'oba olaba ndiwa nedda kukyabaddewo awaadi bazigabye ng'omuntu akusobola okuba among the first 3 toliiko among the first 5 toliiko okitegeera sho togizanye sigamba nti ogaanye wabula obaddewo naye ne bakulaga nti ati tukwetaaga kitegeeza Ebonies esobola okubeerawo nga siriiwo nesigala ng'egenda maaso ate nange nsobola okubeerawo wadde nga siri mu Ebonies yesaawa okuba ekicuba ekyo kiba kicuba oba yesaawa okola ebibyo ebyange mbikolera wano we tuli Ketra Cakes and Bites kati budde bwe nnina okwongera okuwa Ketra Cakes and Bites wekolere cakes zo mukazi wattu ensonga ye erimu egumba agamba nti emyaka gye nkoledde mu Ebonies nde ntafunayo yadde akajiiko nti awaadi naawe ogifunye nti nze mu butuufu nze azannya roolo etagabisa awaadi oba abalala nga bafuna nti naye nze n'otalabako nti natuuse n'okulumba abakulu mbabuuze kikyo wajja nasobya oba oli awo nongoseemu nti nawe wagamba nti tewali buzibu tewali ati naye nga nze ndaba nga waliwo ekitagatta so kekadde n'agamba nti nze omuntu yenna ng'oli olina pulojekiti yo ng'oyagala akola ki agiggusa ntuukirira
kubanga nze ke kaseera ndowooza njawulire Ebonies. Tuli ku NCK TV. Wabaliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga likinga, amawulire gakyali mangi nnyo. Nja kubanga nkomawo nako mu maaso awo.